Yagala ku birthday ya taano. Tubenga twambadde bu shorts. Ne musando. Kamili. Tumala okujanja abantu salike n'abantu. Entumwe jakubeekoze gwe tufa. Nga tudde shorts tubere bu polo shirt. Kama yale kwa. Kisoboka mama. Kama yale kwa za bro. Naganyo byoge yali pastor. Nenga tivule fili olode kusimba ya Yuda. Mesach Ssemakula okusooka omula atwali Rwanda mu 1997. Mwe mumanye emyaka gyammwe. Bwoloza okula muze. Twali tulumbye. Nti bobbi nti oli mubbi. N'ojja kula. Naye ate si kika nti wemmamba talifuuka walugalo. Otegedde. Bitebirimu ebyo naye story gyensobola okujjukirawo kyali wange. Twali Rwanda ekiseera kyakacaka. Bali awo namutudde wali ne bajjoffe Lutale Ronald Mayinja ne Steeka Matte Grace kati nze nga ntudde ebbali wenti omwali bandi naye nga ntudde ebbali wenti nga Simba Yuda tannaba kunjjako wange. Mesach wajja n'ombuuza ekigambo, you don't remember. Wajja mwajjaawo ne Steeka Matte n'ogwemulishalusaliyo bagamba agenza awo jamu walidde ekyemisana. I remember bro, mbijjukira nnyo muganda mbijjukira ne leero lulitwalira mu kisaawe era tulidde balinga abanene nga kuliko ne watermelon biri byali akagaati na biki awo baaliwo bwakolera mwana mukuire ku Katonda mu ngalo mwana badogidde mu dipi n'egera ku kuzingana nsanyuse nnyo okubeera wano olunaku lwaleero nga tujaguza amazaalibwa ga muganda waffe Mesach Ssemakula yawonkozewo byokundoopa gye twabadde naye nze nabagamba ffe tuli ba night economists. Kikyetegeeza nti bano abakulu abakola kuva ku makya ssaawa 3 ne banyuka 11 baba banyuka ate ffe nga tukola ki nga tutandika. Bantu bangi bakompulenga nti Kabiri n'omukubira ku mwenda abakyebazi nange gyakubireko mwenda ogw'ekironda bali badootobazi. So basawo ne banyebewo nga tetugenze wala nnyo. Mesach Ssemakula oli muganda wange, kubagala nnyo, ekyo kimanyi. Weebale nnyo obudde bw'otera n'otula n'ombuulirira ku bintu ebimu nga mugandawo. Weebale kulungamya music industry nayo kubanga bw'omu wa pillars abasinga obunene wano. Nzigala lwakaseera emabega mu myaka nga 3-4 twatulako ne Mesach mu studio awo nemwana Mesach music videos and tons of people. Mesach yagamba nga tubikoowa tutya ne mugaga tubiddemu nanga tubiddemu neze mu studio abaali awo nendete engoma yange oba yali yakiggwa leero nagamba nkuwuli osimbudeka nange ntaayize oludde eno. So bwetyo oluganda lwaffe lufaanana mpozi ekyenjawulo nze ndikojja wa Mesach era bwansanga mpita kojja mu butono bwange buno naye era ndi musanyufu nnyo Mesach olunaku olulala. Mukama akukulembere, akwongere amagezi, akwongere muziki, akwongere ekisa, akwongere n'emikwano. Tuleme kubeera batono ekyo tweyongere nga tuli bakwano nga tuli bangi. Ekisembayo nnyo okusema ekyababayo ekyateeseeko nti twakkiriziganya miziki tuyina paka olunaku olibona ki awo tetuvangawo. Mukama ayogera okukuuma, akwongere emyaka mingi nnyo nga tukyali naawe. Dr. Jose Chameleon wakuba tankoledde mukaleka atera akola tanga katukolere ate bagambye zibinange entambula labi kapitaali wano tebiri mutegera bijja China Jabala jabala nyabula Chameleon bawuza bula if we come so far away. They don't know about the foundation. We value what we intimidation. Bakusazo tete, bakusazo nyite. Ansa yokusabira sana so. Eso. Ndiuyo aita mujibina tumuyimbire
mukono gwe oguwonya akuteno kitala mu ngalo buli mulabe wamukakana wamika emikono waggulu omusabe akusumulule Batimayo teyasirika bwe yawulira nti yayita omwoyo ali wano kati muwulira ali wano akayimba ka Juliana Kamiro tukayimbemu kale tunasabira Mesach okamanyako amazima ddala nkimanyi nti Mukama omanyi bwensobola tebabaleka onwanira entalo alabeze baleeta kale newe bayimuka Mukama oli sitya sinsonga batenasirira kuba Mukama tuula munze oli w'amaanyi sebo sinsonga batenasirira sente kuba gwe Katonda gwe nsinza nsinzeeko kanyike nimuse erinnya lyo Yesu wotalize nalibateta nalibo bitwale abalabe bange bazinyeko olukundo At least we've had some church on your birthday. Okay, katwebaze Katonda. Papa tugenda kusaba ofukamireko. Eri Katonda sife. Papa yekaba nani? Papa yekaba. Mama tukweyanza na papa. Tukweyanza ebirungi by'omukoledde. Tukweyanza omwongerako omwaka nate. Tukweyanza nti bangi nnyo baganda baffe, bato baffe, bakulu baffe baafa. Gwe Katonda wekka gwamutukuumidde okutuusa olwaleero. Era Mukama tukusaba gwe gwasinzizza taleese lubaale taleese basamize. He has worshipped you today. Ayi Mukama gwamuwadde emyaka gikubiseemu nno. Bayibuli egamba mu Zabbuli 9:10 nti oli wangaala emyaka 7 weewaawo 8 n'omusobyo. Era Bayibuli egamba nti alifiira ku 10 alibalibwa ng'omuto. Tukusabira era Bayibuli egamba mu Yobu nti oligenda mu ntaana ng'ebisusunku bya kasooli ebimaze omulimo gwamu. Tukusabye Katonda akwongere emyaka olabe ku baana b'abaana bo. Katonda akusanyuse obire ku mbaga ya last born wo Australia n'omwana we. Esaala z'abatakwagala ab'obujja n'ab'ensaaba zonna ffena tugambe nti fire byonna bikwata omuliro. Katonda akwongere ennyimba oyongere okugasa eggwanga lino. Papaazi yeekubiseemu n'ebibuga ebirala. Katonda ayongere okukola ebikulu nga kulobayo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.
Wandikubye kano papa ke yayimba